tulowooza nti ekiwandiiko ekyo kiwandiikiddwa mu mutima mulungi olw'ensonga nti bwe kiwandiikiddwa tumanyidde ddala nga muntu wa wano Kyaggwe Reverend Peter Bakaluba Mukasa nga ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono. Then ekyokubiri tukimanyidde ddala bulungi bw'omu ku bantu ba senior ababadde mu bukulembeze bwa disitulikiti y'e Mukono okutwalira ddala akaseera. Era nga mukimanyidde ddala bulungi nti ettaka lino lya Bwakabaka. Tewabaddeewo mbiranye wakati wa gavumenti eya wakati ne gavumenti y'emmere. Naye twewuunya akaseera kano okulaba nga embiranye essaawa zino ejja ng'ate wejjira wabaddewo abakulembeze abalala ababaddewo. Ennaku 14 Reverend Peter Bakaluba Mukasa ze yakajja mu ofiisi. Obwetaavu bwa Mukono yonna twewuunya okuba nga abulabye ku ttaka lya Bwakabaka na bizimbe bya Bwakabaka. Ng'olwedde Mukono district erina ebizibu ebigimala. Tetukimanyidde ddala nti Mukono district amakubo gaayo gonna si malungi. Mukono district ebizimbe byayo byonna omuli eby'amalwaliro omuli eby'amasomero byonna si birungi. Lwaki si bye biteekeddwako essira? Essira ne liteekebwa ku ttaka lya Bwakabaka. N'okuvaayo okwogera ebigambo eby'okuvvoola nga buli kaseera. Kubanga ne gavumenti eya wakati ekimanyidde ddala bulungi nti ettaka lyetuddeko lyekolerako lya Bwakabaka. Kati essaawa zino wetulaba nga Oweekitiibwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa avaayo mu ngeri y'okusika omuguwa n'okwogera ebigambo ebivvoola. Abaganda baga nti bwaddene ligambwako ennyiiryo. Tukikoze si mu mutima mubi, tukikoze mu mutima mulungi. Era nga tusaba nti ye nga Munnakyaggwe ate ng'ekyokubiri mwana wa mwami senga tavaayo kubeera nga amanya ekkomo lye n'enkola gy'alina okukwatamu ebintu. Tuzze tulaba obukulembeze bungi obubadde wano. Owabakulembeze ba chairman be Lucy 5 n'ebitebe ebirala bingi gavumenti kwekolera emirimu. Naye ogenda okwekanga nga bakimanyidde ddala nti batudde ku ttaka lya Bwakabaka. Lwaki twebuuza nti okusika omuguwa essaawa zino kuteeke nga gw'omu ku baali bakansala mwakwata ebintu by'Obwakabaka ne mubizzaayo. Ng'oli kansala eky'omukisa omulungi nti leero oli vice chairperson wa disitulikiti y'e Mukono. Akati ffe tuzze tubigoberera kubanga tuli Bannakyaggwe abakwatibwako ensonga. Ssekiboobo nga Ssekiboobo taliiwo nga ye. Ssekiboobo aliwo okugoba Bannakyaggwe kubanga Ssaabasajja yasiima okumuwa ofiisi eyo. Bw'abanga ne Ssekiboobo yennyini atuukira ddala ku level erabira ddala nga waliwo okuvvoola n'okuyisaamu amaaso nga naffe abali eno tukiraba. Tetuyinza kugamba nti tulinde olwedde olukiiko olwatuula kubanga naffe tuvunaanyizibwa. Ekyo kimanyikiddwa bulungi nti ettaka ly'Obwakabaka lyaffe Abaganda. Kati Ssekiboobo si yavunaanyizibwa yekka okuvaayo okwogera ku nsonga eyo. N'ebigambo bye tulaba eby'okuvvoola si yavunaanyizibwa yekka okuvaayo okubyogerako. Naffe tuvunaanyizibwa nga Bannakyaggwe. Kino tetukiwandiise ng'abantu abavudde eggomba, tukikoze nga Bannakyaggwe. Kubanga n'embeera gye tulaba ekikwatiddwa kubanga tekikwatiddwa mu ngeri nnungi na yakussaamu kitiibwa. Mpulira ennyiike ku mutima okulaba nga mukadde waffe ono yakajja mu buyinza Reverend Peter Bakaluba Mukasa akalubidde ku ttaka ly'Obwakabaka n'okudobonkanya emirimu gyonna egy'Obwakabaka mu ngeri y'akagenderere ate n'okuvvoola Namulondo. Olulaba Ssekiboobo mu kamwa oba ovodde Namulondo. Emabegako twafuna amawulire nti awuza n'obubaka obutiisatiisa Ssekiboobo mu WhatsApp. Tetusobola kukiza mbeera efaanagana bw'etyo nga Bannakyaggwe tugenda kuvaayo tumwaŋŋange nga bwe kisoboka awatali kussa mukono atali kussa mukka. Kubanga ettaka lino eriri ku muntu wa Mwenda Kawuga limanyiddwa nti ettaka lino lya Bwakabaka, ttaka lya Ssaabasajja Kabaka nga tetusobola kukkiriza omusajja omu bw'ati ajje alinyire emirimu gy'Obwakabaka atujooge mu Kyaggwe mwonna mu ngeri y'akagendere. Nze Nampala Margaret nkuze eKyaggwera era nzaaliddwa mu Kyaggwe. Naye nange nakiwuliddeeko we bankubidde omulanga kyekinzirusiza okundeeta. Kituufu nnyo Obwakabaka bwo babusudde ebbali. Tusaba buyambi, tusaba batulwanirire. Ne mu wafisi gye tugenze tetulinayo batukoleddeyo. Wabula batugaye bugambi mufume. Tetulina kyamaanyi kyetufunyeemu. Kati era wiiki eyo gye tugambye gye tulindiridde tetujja kugira mu biteeteeyi, tujja kugira mu mpale kw'olwo olunaku. Mu kaseera kano nandirowooza nti Reverend Peter Bakaluba Mukasa
yandibadde yeebuuza ku bakulembeze be yasangawo nti ekintu kino mwakitwala era mwali mukituusizaawa awo twandibadde tusobola okumuwabulira titandikira wano wano we twali tutuuse naye bw'anaaba nga agenze bw'atyo n'okusika omuguwa n'obwakabaka bwa Buganda bw'ataalinnye nnyo kubeera nti agula obuganzi mu bantu ekigwo kye kigenda kubeera kinene era ensi yonna ejja kukimanya. Njagala okumuwa amagezi akomewo atuule ku mmeeza ensonga atandike okuzikwata nga bwe ziri. Waba alina interests mu ttaka lya Buganda agende mpola mpola ategeeze obwakabaka oba gwe kivunaanyizibwako, naye ndowooza tajja kutambuza bwatyo nsonga amaleko, kubanga ffe emyaka gye tumaze wano tuba tukolagana bulungi n'obwakabaka bwa Buganda. Newankubadde omukulembeze yaliwo teyali Muganda oba oliawo, era ng'abantu bagamba nti Omuganda bw'alijja oba oliawo alitegeera ensonga z'obwakabaka n'azitambuza obulungi, naye bwe kiba nga bw'atandise okukola then tajja kusobola kumalako. Era nze njagala okusaba obwakabaka bwa Buganda bwe tugumiikirize nga local government, tujja kutuula nga council bwe tunaba tuweereddwa omukisa sipiika waffe, tujja kutuula nga council tulabe ekyokukola, kubanga era ekyokukola twali tukitandiseeko. Naye nkiddamu okukibategeeza nti ekiwandiiko kino tekikoleddwa mu mutima mulungi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe muba nga mubadde mugoberera ebintu bino mwakimanyako nti mwami wa Kalwa Mukasa ng'alina abakulembeze ba disitulikiti n'omutaka Ssekiboobo n'abakulu okuva mu gavumenti ya mu ofisi ya Kiboobo baaliko Emmengo era ne babaako ensonga ze bakkaanyako, ne wabaawo n'akakiiko akaateekebwawo okutunuulira ensonga zino. Bwe mbadde ntunuulira abantu abasayinize ku kiwandiiko kino tekuli n'omu yali Mmengo nga enteeseganya zigenda mu maaso. So nze ndowooza abakoze ekiwandiiko kino temuli in consonant n'abaali mu lukiiko Emmengo. Mwebuuze ku bantu abaali mu lukiiko Emmengo bababulire biki ebyali nga biki ebigenda mu maaso, then oba oliawo ekiwandiiko kino tunakitunuulira tulabe merits zaakyo ne demerits. Nze ye ndowooza yange abasayinize ku kiwandiiko kino tekuliro yali Mmengo, n'enteeseganya ezaaliyo tewali azimanyi. Kitegedde Oluganda. So nze ndowooza humbly mukwatagane ne Ssekiboobo n'abaali Emmengo ku lunaku olwo, babawe ne minutes ku biki ebyateesebwa mu lukiiko olwo, then mulyoke muveeyo n'ekiwandiiko kino. Akakiiko ako katunuulira oba ddala biteekeddwa mu kiwandiiko kino birina merits ne demerits.